Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu bwotona surprise ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka ginkoma gyokoma nono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayiwawo bugwakimpwate bupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabulonina sikubino byokola Yeah. Okay, mikwano mulungi atwala programu onso mwagala surprise ya loved one. Amanya yenze nakawombe shifaho hope omubwati ate oyinza okwogerako nti ka portable ka 2026. Yes, akaana akato akawala akalungi ka portable akasiime kebasiimeeyo. Semu lubiri sagala kwewaliza akasiimibwa omusajja waako ne bafaani baako. Yes, ate nga nyongero bajjukiza nti akawala kolaba wano ka Hope Shifa. Yes, kayingiddewo kubanga kaleeta surprise. Tulina omwami yatutumye, omwami bamuyita Kaddu. Mwami Kaddu yatutumye eri mukyala we gwe bayita Samsha. Yeah? Yani? Nga toyogera mukwano. Ngenda kugoba. Oleka leero wadde tuyakukola bambi. Munfunireyo omukozi omulala abatulaba. Kubanga ono takyasobola. Njagala nga buli kigambo kye njogera ompagira. Batutumye omukyala yani? Samsa. Omwami yatumye yani? Ye Kaddu. Okay. Kakati mikwano nagamba I love you so much. Mukuru Kaddu yagambye I love you so much ku keke eri mukyala we. Ayina ensonga ezimulumya omutwe mu bufumbo bwe nagamba Shifa gwe ogenze mu maka g'abantu bangi ne boterezeza be bangi. Lwakuba lumu tusalako ebigambo ne tugamba mbo tabula amaka naye ffe boterezeza bangi. Kati nyina ebigambo bye njagala yogerako ne mukyala wange. Era nga njagala bampabulemuko n'abawagizi bo kubanga nze kinnemeredde nkoze buli ekisoboka ezo ensonga mugenda zimanya nga maze otuuka eri omukyala. Nebino nga batera okugamba nti omuntu oluusi obona amutereza ensobi ze yitira mu mukwano nga si lutalo. Kane yayagadde ayitire mu mukwano mbutamuwanko ka surprise nayagala ayitire mu surprise. Awo wenyini ate mbajjukiza nti Hypex Studios bali awo Sabala Road najja nankumbi ni ya Cobbins Motor okwo tutava mukwano. Gwe wenna eyandyetaaza okubanga bakuwa ebifaananyi eby'omulembe era nga bakwata video ez'omulembe ku mukolo gyonna gy'osuubira okubanga oteekateeka wekwate aba Hypex Studios anti munango basanga ku 0754 192434 oba si kyo basanga ku 0789 343802 0789 343802 babayise Hypex Studios. Ate gwe mukwano ali awo nga weggomba ka jumpsuit kange nga bw'okalaba bwenti nga bwenkyuse 360 ye mukwano okasanga ku Hosh Fashions and Bridal by located at Shewa Bulenga. Obwo engeri gye bali nnyo mu bridal aba Hosh Fashions kati zino engoye za casual batero ziretera ku order buba bupisi butono nnyo from Turkey nga bugwawo era gojja buzi ku simu ya 0702562157 no bagamba nti Hope Shifa wayambadde akaviiri kankoledde ng'okakuba screenshot baleeta obu video obulungi okuva Vietnam baleeta obugoye obulungi okuva Turkey baku designinga dresses sharias nemiti byonna babayise Hosh Fashions and Bridal. Ate bwento nga nsimbula okubanga ngendo sinkana omusala Samsha munsabire mbagambe ensonga mugenda zimanye singa kaone mutusabire bitwangwire bitugendere bulungi atuberere mwangu ate wakati waabwe tusobole okubanga tubagase tuleetewo omukwano tuleme kusatulabula tugatte bugase insha Allah tusaba mukama Katonda atukulembere. Ate nga bwento nga ngenda eri Samsha mbajjukiza nti Bunga Comfy Homes tutava abagala okubanga tugenda tuwumulako bulungi ennyo ddala. It's a home away from home wetulowoleza ebirowoozo biri byennyini ebigula Rolls Royce mugende muwumuleko ku Bunga Comfy Homes. So come with me tugende twale surprise eri Samsha mbagala nnyo but continue surprising your loved ones. Hope Shifa musanga ku 0782101569 0702562127 numbers ezimu come to my inbox nebuzeeko Shifa how can I do it? I want to lose some kgs. Abeebuuza what I used mujje ku simu yange mbeere nga ate tukikwasaganya. Alright, mujje tugende.
places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Bwe wano we yatulagiridde yagambye omuzigo ogusooka bwaba konkona omukyala ye Samusha abeeno mudde eno tabalaba nnyo ayinza olaba nti aba kamera n'atafulumayo dde eno Jazz mugambe abeeno mbadde nkwagalamukko nnyabo gye bale ku mukwano kaale obulamu bulungi mbadde nkwagalako wana nti mbadde nyina byegamba mukko mbadde nsaba tunyumyemukko mbadde nyina obubaka bukale mbadde nyina eyakuntumyeko mwagalwa we yatutumye odde alina ebirabo byatutise 7 n'okunyumyamukko ng'alina message ayagala tukuwe mwanguyirize kuba nina ebyokukola tugenda kwanguyiriza just kwangu omukyala mukambwe naye totutya beera mukakamu anti mwogere tukole ekivaawo anti kaakati naye yogerako naffe bulungi enjogera tulinga abazze mu bubi wamma toyina right omuntu omusanzewo toyina right emugamba ku njogera wamma tusonyiwe tetuli ku kyanjogera kituufu just toyina right egamba muntu ku njogerayo oba toyagala njogerayo ng'ogenda nze wamma siketi nsiimye njogerayo mukwano wamma ye kyetukwagaza tekirwawo kyamangu tusembereko eno saba jangu wallahi tewali buzibu bwonna bino byonna omuntu yatutisse ebirabo tolaba twetisse ebintu yabadde package nga yaga tukuwa ekirabo ate alabe nti kituufu twatuuse tetwabuze mukwate empola kakati switi bambi omwagalwawe yatutumye omwami wo naye nga teyatugambye jasi kyakugamba mbu ateebe mwami wo ono yatugambye I love you so much natugamba yatugambye ye mwami ani ye mwami kaddu ogamba oyo mwami wange anti ye mwami wo naye oluusi kale bwe tujja oli omuntu tumugamba teeba naye teyabitugambyeko nti tukugambye teeba teyatugambye mbu teeba surprise olowoozaani teyakitugambye obudde bugenda data wange muleseeko obadde olina byokola sorry kale singa asoose namusitopinga naye tugenda nze nyamma musasula tuweeyo eddakiika nno naawe omanyira kati ogenda musasula sooka nno omusasule nenamuwa nanga nsobedde wavudde eri ng'ozze musasula nedda jasi nno naye tolina njogera ate ogigamba banno mwajja kundeetera obuzibu ate buzibu ki wallaayi wamma temumulaba kati ogamba oti omuntu gw'osanze ewuwe mbu wamma oli muveeko buli kyayogera oli kifiise
kakati wamma kyeŋŋamba omwami we yatutumye ng'alina ensonga nti akwagala nnyo, that's why ku keeke yataddeko I love you so much, naye alina bye yamulugunyamukko ate nga mugezezzaako emirundi mingi obyogerako nga mmwe ababiri bigaanye okutereera. N'atusaba mu bulungi ng'ayise mu laavu talagira, ayise mu mukwano. Kati ye alina kye yeemulugunyamukko, kye yeebuuza nti kale agezezzaako emirundi mingi naye alaba kigaanye okukola wakati wammwe, ng'agamba akola atya ku nsonga ze yagambako eza maamawo. Kubanga maama abalekera privacy, ebisigadde byonna badde mukyala mulungi akwagala nnyo, naye nti ekintu kitutte ebbanga ate olumu mukiyombera nga ne maama awulira kati ye tayagala alabike nga ye mubi ewaka. N'agamba akusaba mu bulungi mu mukwano muyitirivu nga gwe mukyala w'omubwati nti mugenda kukola mutya ku nsonga za maama, nti takyalukuka, mwetaaga privacy. Gye muwa temala. Ekyo abadde agamba nti nga ye teyeetaaya, okitegeera ye mukwano nga kyekyo munnaaye obuzibu obwo. Nennyabo yanguwako. Obadde ogenda tutuuleko wano wansi. Z'ensonga nti ze mbadde nsekuba. Wanfukidde nno kwekizibu. Nedda abadde agenda tutuuleko wano wansi. Wamma kamukubire akubuulire. Kati z'ensonga nti ozoogerako ki? Nze maama wange waddawo enzira. Waba ayagala okugoba mama wange mu nju eyo eyiye, ate nga nze mubeezawo, nze mulisa, nze mubeeza buli kimu. Maama wange talina gy'alaga. Gwabeezaawo omusajja nze kati gwasalawo ani abeera mu nnyumba? Nze nsalawo. N'agamba naye nti maama singa mbadde wagazi waawula kateni wano kisenge wano ddiiro maama agwa mu ntebe nti naawe kitunulemu obuko. Maama wange amwesonyiwa, muleke tasobola koppa ku bazungu, abazungu tebalina buko. Ati tetuli bazungu, kamukubi kirekeko. Halo mwami Kaddo, mwami Kaddo tufudde kanziremu makubiri. Ate tetuli bazungu wano naawe. Naye gwe oba obadde kimuli mulembe omukadde. Owulira njogera nampola. Halo? Halo Sifa. Mwami Kaddu gyebaleko so. Kale Sifa nawe gyebaleko. Kale kakati ndi wano ne mukyalawo Samusha. Tumuleetedde ka surprise n'ebirabo tubireese. Mwebale nnyo Sifa. N'ensonga mbadde nze mugambyeko ez'amukadde. Era ndi mu nnyamba omukazi oyo mumuŋŋambira asobola okujja mukadde waga mukadde annemesezza buli kimu, mukadde sikyalina kyensobola kwekolera n'okugezako ebyekikulu nga bwe naggambye byakweddirira, tayagala kumpa maloboozi naawe olaba ebintu ebivaamu, kwegamba mu nnyambe mutuufu nga gwe mukazi muno osobola omubuulirira n'asobola mutuufu okukyusa mukadde n'abaako wamuteeka. Nti mubeeko kye mumunnyonnyola buli kimu embeera yonna ye atuuse ku kikati. Kyekyasiza okuntumya Sifa obeeko bw'omunnyonnyola. Agambye nti koppa ku by'abazungu, gwe abazungu bo tobalaba, teri byabuko mu bazungu. Sifa Wanje? nze gwolaba namanyira okubeera mu nnyumba nga mutaka yeetaaya bwetaaya. Okigenda n'omukazi nazaala mazeko emirembe entya, kakati ayagala nkole ntya. Nze namanyira ebintu by'okubeera mu nnyumba nenneeyambula engoye zonna. Owulira? Nenneetaaya ngaali ewange. Oba tukyali munawula tuli mu bulumu bubiri. Okiraba tegandeetadebira mu ddiiro nempanika amagulu empewo nempitamu kafaanire kampujja naye nazaala tolina tuyinza kwekolera. Temuliimu gundi luggi jasira eringa luumu emu. Wakati kateni. Tewali kateni, tewaliwo oluggi omukazi yazimba bw'ati kwegamba era ebanga luumu emu. Kati mukwano yogera mwami muwulira gamba. Kati awo gamba bakina kyensobola kukola. Oba okiraba? Obadde oyagala nkuyambe muki? Kaakati nnyabo kye mbadde gamba ng'era bwe bagambye abo maama w'omukwata ava ewaka aviire. Nze ndikufundika eddetejogedde ndaba n'enkoowa. Kikola basibisa abantu abo. Maama omugamba ava ewaka amazeeko emirembe.
buke nyini nengu tukukyaka abana bulungi mu kisenge oba owuna bulungi tebinyuma. Mama wange talina gy'alaga. Kati onaawuuna mu kisenge nga maama awulira. Nja kuwuuna kiba kyetaagisiza. Mama mugamba nkwegayiridde jja maama we waka kuba kakati kyenzirako kuogana okujja maama we waka ngenda kukuteekawo nkuzine nga ne kateni njiwanise nga ne maama we atunula. Kakati nze nkola etya nkugambye maama we ojje waka oba okiraba olemye kati oyagala nkuzine nga ne maama we munzina oyagala nkole ki? Lwaki abantu mutuleetera obusungu? Lwaki mutuleetera obusungu? Maama we mugamba ave ewaka, maama we ave ewaka. Omusajja ekintu kimusudde ddala. Maama wange muveeko. Nyabo ngenda kukuzina nno ne maama wo nze nkubuulidde kuba kakati lwaki otaddewo ekyo. Ngenda kukuzina ne maama wo oyo yalina amabina ne yeetala bwadde eno bwadde eri. Kakati nze nayo ngino ebinsobera wenna yagejja alinga ggwe teyeetala amabina gonna yeesibya akaleesu. Akaleesu amabina bwe gakankana nazaala. Kati kigendererwa ki kyewaleete? Odyandeetera maama wo nga abe mujjawo. Kikyogenderera muwala. Wabula musajja gwe kyenkulabyeko kimanyi? Totuuzaako wamu. Omanyi? Tuuzaako wamu omuti gwe. Oba oyagala kundya nammange. Awo osusse. Ganti kyengenda okukola sebintu nayogera nga nze n'ogaana. Ngenkutumira ababaka baabo nkoze surprise okulaga nti nkwagala. Babaka ki bano bontumidde? Kiba kumbe wumbo osobola okujja maama we waka mwagala mbazine babiri. Kigendererwa ki? Kigendererwa ki muwala? Ndaba okisussizza nno ewandikomye. Sikutisussa. Kakati nze bibiri kakati oyagala mpangise loogi tugende gye tuba twezinira. Mpangise loogi ndekewo amaka agange. Nze njagala nangozi. Mwami Kaddo ebigambo nga bikubiddewo ddala bannange. Kanjogere buli kimu kuba kakati omukazi alabika okutegeereko kutono. Owulira okutegeerako okutono ebintu naabinyonnyola dairekita naabikweka tajja kutegeera kyentegeeza. Kiiso omukazi oyagala tugende mu loogi gye tubanga twezinira ate esasule loogi nga maama ali waka kigendererwa kyalinga yaleeta nga nze koza sintegeera. Obanga obyogera nga wabikola dda. Sinsoera sinali nkoze nekuwe naawe Sifa omuwala oyo omulaba Sifa. Wangisebo. Sifa omulaba oyo mukyala wange omulaba bw'asaba amatama. Amatama gakoppa ku nnyina maama wo omulaba amataku gali eri. Gakoppa ku nnyina. Yazikoppa ku nnyina bw'omulaba bw'atyo ne maama we bw'ali. Era singa maama alabika bw'aba mwali alimite n'olaba ku kye ŋŋamba. Nze muyisobwe nga twogera ensonga zaffe ng'omukyala atuwulira. Ekyo kituufu ntya okuswala nange tubulaba njagadde ndiita akankalaba akatono natya okwogera buli kimu nazaaliramu. Nazaala nze ngenda mulya. Kino kitangira kigambira bw'aba aganya omugjawo ngenda kumulya. Okumulya bw'aba takitegedde. Awo awulira y'amanyi. Oba awulira y'amanyi okumulya bw'aba takitegedde ngenda kumuzina. Otegedde embeera eyo. Kakati nkole ki? Alinga yaleeta maama wo bamuyigiriza bukodyo kisitegeera. Naye omusajja yerabidde nti nze namuwasa. Nyabo omuntu omusajja tebamuwasa. Sifa omuzigo ne guba omusajja tebamuwasa. Nze mukyogamba yeye yennyini yanneebakako yankozesa oba nze mukozesa. Omusajja tebamuwasa. Ndowooza tebamuwasa. ntuuka ekisaana ne nkugamba kola oti ne oti ndowooza eby'omumaka ebyomu kisenge byakulema. Nemesebwa olwa maama wo. Nze nemesebwa olwa maama wo. Mama tamaki yazaala mwana muwala. balina okukola kati gwoba osazeewo babikole nga ne maama waabwe kitugenda okukola omuwala waba agaanye wabanga kyayagala akwate maama wamuteeke ku buliri ngenda sula nabo ku buliri bumu kati kyekisazeewo oba oyagala maama ewaka asazeewo mwembi ku buliri ne maama mulinnye obuliri ogambye bombi banene banaajaako agaye mbona amaze antitembuuza mami mukyalo talina gyasobola mbeera namugjayo ewa taata mama mujja ate mu bufumbo obubwe namugjayo kati ate yakwata maama namujja ate mu bufumbo obubwe yali agala kulawa mwami gwe nnina olaba kati mpaka kati ngenda mula akyaliwo kati omusajja ali kiteeso owulira sifa wangi sifa wangi kingweti kakati wabanga kyekigendererwa ki
ebyokwebirira biwedde ogenda kumukuba ziri embi owulira genda kumukuba ziri embi nga ne maama agulaze kati ziri embi ne maama muleka olira omwana gwe yazaala wakaaba ekitegeeza maama we yeye genda mukuba ziri embi amaloboozi maama gamusitula obusomi ali kati ekijja omugoba ewaka no maama babano bazinza omusajja ayinza okwanirawo maama wo bannanze ebigambo bimusobola bigumu jasi ate omusajja agenda okyogera aba yakikola dda anayita nakikola jasi atandise okunkulako bana nomunkubiramu oluyini nzo sanyu ogenda okuleetera embeera eyo embeera eyo gwogenda ogindeetera mukitereeze olina gwogenda ogindeetera sifa maama alina amatako manene wegati andeetera endowooza nti alinga eyamuleeta okumpi gakanyiibwa anti amuli kumpi talina bwazibiriza kyayagala afe kumpi atya ngaomuntu olwedde waali ate kituma nazaala oyo nazaala gwolaba abeera yeesiga akaleesu bw'atyo amabeere gonna kaleeze n'agasiba akaleesu n'abeera mu kaleesu mu nnyumba n'owulira egundi abeera mu kaleesu maama ye muganda wange maama ye mwana wange omusajja okuzaala kwamulema maama alinga ali mu maka ge mbw okuzaala kwakulema that is diversion abakazi tulina diversion baba bakugamba nsonga ndala notandika ebyo ne mutandika oleeta diversion omusajja alina point obaomusajjaokitegeza yebbaawo kati fe tetwagala mmanya obakumbi ani yawasa munno okukola ebyokola by'obuseegumbuliri n'ebbaawo nga maama we ali mu nyumba kituufu olaba siifa wanje nze wabula ekyo kyesimbadde saagala kwogera naye butuufu olabika onookitemamu tankyogere owulira kino tekemamu tankyogere owulira ntuufu mba ndi mu nsonga z'ekisajja nga amazzi gasembedde manyi embeera omuntu gy'abaamu embeera embi eri engambwe owulira nenzibula amazzi nga gajja nenzijayo onsi nemalira nembisambi nga saagala olyakuba ekisaawundi maama okuwulira nemalira bisambi bye akakantu sifa kojja kateba mutemanyi ebintu oba obirikodinga naye nsaba nemalira bisambi by'omukazi nga ntya okukuba saawundi omumaama okuwulira nkyabadde nokuga nti abakazi bwe batoogeraako eyo diversion kakati ngenda mulaga nti amanyi nga alina ngenda bazina nennyina ayi agamba sirina maanyi ate katikyambala gye bonna ngenda wira bukyaki ekigenderwa agamba sizaala bonna ngenda bafunisa embuto kakati njagala nkakase nze kati nja nekinjagala okukozama kino siifo omukazi oyo mwagala ne kino njagala okiwulire akasa naye waali oba agenda yamanyi owulire agamba sizaala nze gwolaba nyina omwana wa nnaku 5 niire yandetera ekigendererwa ekyo okugenda nzina ebbali agamba sizaala nyina omwana wa nnaku 5 nakyo tankitegeere poka kati alabika agambye okutegeera kyemugamba ayogera kunyiza kuba naawe olemeddeko ekyamaama kati ayogera mbuno yakola obwenzi mbu yazaddeyo n'omwana mbuno akuddeko naye gojjako nga tanyiiga nno ye kasita maama amuba ku lusegere it is okay bisigadde bw'aba nga maama tabaawo ngenda bakola babiri bafunise n'ebuto najja baagala bakakasa amaanyi omanyi kyoba naye kyayagala kuba ndaba tekimunyiiza naye kale lwaki ekigendererwa kireke sifa neyanzawo lwaki ekigendererwa ki kyobozaako ssebo nkuwagidde ndi mabegawo agambye maama tavaawo agambye bw'aba avaawo bagenda babiri ne maama gonjo oba ogivaamu mbu ye agisobola kiriwo ekitisifa nze nkulekedde kati gwe kenyini mukakanyi bw'aba oba oyagala mukazi wo nga ne mukazi wo agamba maama ye buli kimu genda mu maaso kiriwo ekiti nze mukazi wange mwagala bw'aba agamba bagenda nennyina kati babeerewo mbazine babiri ekyo kitadde lwaki alemedde nnyo ku kigambo ky'okuzina abadde ki anti akugambakyalemeraako kyo kitadde neyanzisa naye kitadde agamba mu buwombeefwe maama ave ewaka mufune privacy kyayogeraku omusajja takyayina byakukola kati takyayina byakukola kuba asindikidde abantu babiri lwaki kuliko omu atalina mpisa
omukyalo ono alina diversion gwe omukyalo ono tosobola muwangula biri twabirese n'omusonyiwa ono atalina mpisa tomusonyiye kituufu ye taziina nanga mmenya naye kyeŋŋamba wammaye nga bikyali awo kino kiri serious onaabako okugumira maama wo kuba mujjawo ng'ate sigamba nti ne maama talina waabeera nakyala agambye nti nze maama namunobyayo gy'abeera maama wamunobyayo mu bufumbo bwe kijja kuba si kibi kuba agenda tuka ekiseera asalemu ne ku lusingi ndowooza kugwe ne maama wo gwe ne tuliwa ekyeza omukkiriza kole kyayagala kimwegambire wano halo omukyala atuuse ku mmaliriza y'ensonga agamba ki nkozi obadde luli omusaba nti ogenda kukola ki gwe kyosembye ogamba ate nze ngambi bwaba maama otava waka ompulira bulungi nkuwulira ekimu gide tomala ogituteeka biwulire yeeno kangiteekemu eri mulawo maama we bw'aba tava waka ngenda kuba nze nababiri ekyo si kiddamu nawe ekikyo kyomaliriza nakyo wabanga kyayagala kyaba akola agenda kwawuzaamu ndowooza ebisenge kunze ne maama alondeko omu ate luli ogambye nti mwembi abaagale mwembi ogambye naye ne maama olyoke okufuuka mujjawo ye takutaayi kwagala sikirina mbuzibu tokina mbuzibu maama kufuuka mujjawo tokinako buzibu omusajja ono okwabagala maama wo sikirina mbuzibu alabe neyanzaala we yakula omukyala agambye ati mbuno olabe neyamuzaala bwe yakula kyendowoozeza oyo omukazi bwaba bwati bwayogera oyo ali kasi maama wenze kyendowooza oba si maama wo omukyala yakuzaala olaba tefaanana nze simulabyeko ate sigenda mumulaba omukazi alina amatama oba muganda we kigira omukazi alina amatako gakuma eri mukazi mukulu oba omukyala bano bamaama ku Kampala betufuna kuba kakati nze limenya otegeera mukazi mukulu amatako ngenda muzina nze ekyo kyogedde bwoba kyansazeewo musajja amalirizi ngenda kumuzina ekyo waba kyansazeewo kakati nze siyinza kubeera wama byange byakwekukuliza omusajja n'oyagala naga ate nendako omusajja ate nawulira omanyi okuzina omukazi nga tava mu ddoboozi nga olina omukazi mukikolwa ng'agamba maama ajja tuwulira amuleeta tumanyi nti ajja wulira maama wange namuleeta njagadde maama ajja wulira kuba yaŋŋamba njagala laba mulenzi nemulete ne mugamba vaayo watamalanga kumulaba akyayagala okubeerawo kuba naye nga maama we yakuzaala yanzaala era akimanyi nti wakula omovinga on nofuna relationship ati kumaama mange mwagala nsobola omugamba maama musajja yankozewo ati gwe sebo mwami kaddu agambye toddamu byakugira mukaama kubanga asobola n'okugamba maama nti leero nno omusajja yankozeemu mu ngeri bweti kati toddamu kukuba kaama nakukwata mimwa kasitayogedde ekyo nange guno omulimu nyinyuse gunyanguyidde kiri bwekiti kyensabye kiri bwekiti sifa webale kukola mirimu gyonna bagenda kusula kubuliza abiri okuva leero wewangulidde abakyala babiri bagatta obuliri kyegambi bagatta akafalisa akajjowe anti nnyuka okomewo obikoleko ate neze nabeera mu kwegayirya abakyala eva waliyo abakyala abaagala obufumbo ono bwe tabwagala sifa akafalisa akamaama kakafalisa ka maama bageza bakakuwa kajjowo basulenga babiri wakati nze njasula wakati waabwe gwekomawo obikoleko kasita omukyala amaliridde kati nga ddayo oyogere ne maama sifa nakutumye wulira sifa nakuwadde sente badeza boleke ng'osologize buli kimu wulira badejala akafalisa ako bakakuwa oveewo nako tulave wanaasula akafalisa ako akabadde akamaama nina basulanga wakati babiri mukatereke wayinza okujja abagenyi abalala omukyala ye aliowa mirembe nekyasazeewo aliokaika yakyagala dda bulijjo bakukema maama wange yamwagala dda naye nga taŋŋaaba nawe wamwagaliza dda maama wo naye nga toyogera osanga mutebe ng'akoze buli kimu nawawanika amagulu kyekuba omuzungu mu bufumbo bwo sebo akkiriza
yakuleetera omuntu Sirina buzibu kakati nze kati nze kyentya nate naye kennyini bwetubeera mbulidde fulaata ow'ensonyi kati mukyogeddeko kiwedde bulijjo temukyogerangako bulungi Ensumbu agenda sanga nga kafaliso nkajjewo nkatadde wansi w'ekitanda buli omu agenda musanga na mu night ekyo kiwedde sifa njagala nkuyite nga bonna bali embuto wakolere baby shower ekyo kiwedde nze nja kuyita nga bonna bali embuto ekirungi kale kabaleka baateesa nti maama jangu ofumbitufu gwe obadde ntufala nno mu kintu kino nazaala anti bo bakubaladda obusungu nakati ne mubyogera naye ngenda kikola kuba bw'aba yasazeewo agambye muwalawe kati nze nyongereko ki munnange nange nyina bye siinaako magezi ebyange byebyo kankusiibule bw'aba bwasazeewo leka surprise gesi bagisale babiri nga banyiriza omulenzi waabwe jasemukwasa keeki yagende era ngenda kujja tweriise eriko njagalayokyayogera nkikakasa ogenda kujja mweriise mwe basatu nzonna ne bakazi bange waba bwagambye kitegeeza ekyo kikolwa kati essaawa eno yalwawo okusoma sidino essaawa eno bamuyita Haji Kaddu essaawa zino gwe Haji Kaddu mbu walwawo osoma sidino naye gwe abantu balina ebintu mu mukwano gwabwe olaba bafuuse Haji mu ekyo kiwedde nazaala alina okuzaala ate kati era kyekiba kiddako munnange abasamusha munaye naawe tukusanze kuzaala ekyo kiwedde mwami Kaddu katugende keeke tugimukwasizza baayi neyanziza nnyo neyanzege nja kuyita nga bonna bali embuto neyanzege naye mukama The telephone number you have called is not available. n'essimu n'eva nzikidde byebyo ebyaffe tumaze tugamba mukwano. mbutojja ne tukutabula bwe bwobiwaka omusajja bwe yadde yatumye nga bimulumya omutwe n'omutima naye omusajja nze namulabyawo naye nga ntya kuŋŋamba yandiŋŋambiddewo nangatta ne mmange anti naawe olabika wamutega dda naye ng'otya mugamba nti nkuteze wawanika okugulu nga naye akuwanika si mwana muto ndowooza okay ne maamawo wange yennyini maama we yakuzaalira ddala yennyini neeri gye wamugja ne taatawo gy'ali kitange naye gyali okay olinayo kyomugamba kuba nze mutadde simuzzaako ngalo bambi bbaayi mukwano tubaagaliza obufumbo obulungi mumalidde n'obudde kasa tulese ekirabo mwami we yakumalidde obudde ddayo munne kati ndoozi olina kunnyonnyolamu maama munnyonnyola eki kale katugende mweraba mikwano temwerabira Hypex Studios wali Busabala Road na Jana Kombi ne Jacobins Motel ate temwerabira Hosh Fashions and Bridal mweraba bye bye mama nyabo kati waliwo omuntu gy'akutuma n'ogamba bannange naye oyo omuntu ng'otudde awo mu nnyumba yo omanyi ffe obulamu obwaffe bulinga bwattuwalizimu kubanga bw'obeera n'omulimu nga buli budde osisinkana abantu abapya mu maka amapya fesi empya nejja asirekerawo okusanga abantu waka waabwe n'olowooza ojja babuulirira empisa nedda inakityo sense otuuka otya ewaka w'omuntu n'otandika omugamba toyina njogera gwe yamukuza bwolina njogera omusanze wuwe fayini abadde wuwe naye omuntu abatubanga abakuyinako obusungu anti ye omusanze wuwe si yazze ewuwo ekyo tokyerabiranga ekintu kino kye tukola fe abasanga omuntu gy'abeera kati expect all kinds of behaviors you understand me koye sikikugambira wano bajawuza sikikugamba ate saagala abalala beefuule basenga ba internet nga nze sinagamba bw'osisinkana ng'omuntu ewuwe mu area ye mu peaceful moment ye mu bulamu bwe you don't have to tell them on, like behave like this, talk like this, do like this. Bw'omusanze gwe kola kikuleese genda at least woteeka effort ku mwana omuto naye omuntu omukulu eyeekulira edda wuuyo yaleeta ne maama we waka bafumbe babiri ng'otandika omubuulira yamutega dda yatega dda oli nze kyendabye oli yatega dda oli maama we yamutega dda naye nga mikwano
bino ebintu nze buli lukya kyobula nabagamba okusoma tekukoma, okuyiga tekukoma. Buli lukya tuyiga, tusoma, twewuunya. Ate program bagiyita weewuunyisa omwagalwawo. Kati tuba tukwewuunyisizza totujajinga nti leero Shifa mulaze biki. Tetulina kyakukola bwe tube twabisanze. Kati naffe baatuwadde omulimo tubikole, bwe tutabibalaga tulage ki. Byebyo munnange field ya leero bwegenze byewuunyisa tebikoma. Naye nze okusinziira bwe ndabye omuwala oyo alimba Musegu yaleeta maama we bali mu ddiiro. That's what I think. Simanyi oba misjudging, I don't know, but kyekyo tubaagala nnyo mwebale. Obadde oli mu kulaba weewuunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.